Humula mirembe. Nga tuvuddewo. Lunaku olweggulo tugende ku kkooti. Simula gaza. Olutambula gaza. Okimanyi nadde ebintu sibirabanga keggulo nasibye ku TikTok waŋŋambe. Katonda nga abakazi bazaala. What is that? Nande nyakuya simga wait. Chichi kino ekiri eno. Nze manyi ngenda olumu nentekayo video nembivanako ne comments nesibisoma. Mama oyo mwana. Kali muna Dr. Cepheco gye alabiseko mu kkooti okukakana nga asibidde Kitalya. Ya Rabbi. Omusango ekisooka ky'ekyamazima yabimuvuma mu Luganda babizizza mu Luzungu ne bisigala nga bikola amakulu. Nga byamaanyi. Yamuvuma. Omwana yabisomyawo. Nga abisoma mu Luzungu. Kikaya bimuvuma mu Luganda. Lowooza ekivumo kimu mu Luganda. Okimaze? Kizze mu Luzungu kikyakola amakulu. Kati nebya Cepheco bikyakola amakulu mu Luzungu. Bizito. Wow. Yamuwa. Yazaawo bakinasoso okwagala omulamuzi bambi yabadde muzadde. Yadde muzadde ndowooza yasomye sayidi zonna n'alaba nti nkoze ntyo okusooka okukakkanya omuliro oguli sayidi zeeno kubanga ebiseera ebisinga omuntu singa akutwala Kitalya ku lunaku ng'olwa Mmande olwajjo emikisa emingi ayinza okuzza ku Mmande eddako oba yamututenga mukaga n'amugamba akomewo nga 10 era nze kyalina kigendere DPP obutajja kyade kigenderere so DPP yabaddewo yensonga lwaki bamumye beyiro n'agenda kakati nga Cepheco bamaze okumutwala mu kkomera ate obuzibu ne bujja Cepheco alina abakyala babiri sebo nga bw'obulababo kituufu yakola kisiyagira nga bw'obulaba bwebo bakyala be bajja na bajja kati ono agamba ono omuddugavu omweru agamba ono baamugoba mboli mukyawe kyokka ono omuddugavu alina groupu y'aba TikToker groupu y'aba TikToker egamba Cepheco yabadde agenda bamutwala Kitalya yagambye ebisumuluzo babikwasi ba TikToker si family kati ate ono omweru ali ku family tufuluma kkooti nga mbu blaza wa Cepheco bamusindisa asuze akaana kana akeeru buli omu agamba ddala akaana kana n'asuza kasuze n'akaleka bw'atyo Uganda olemwa sampe ngozeyo naye ze kye tuliko Mukama yakimanyi twatabukidde ku polisi ne tubajjako essimu omuvubuka essimu y'omwana yagitaddemu layini ne tubibajjako mukyala jangu omukyala yono oli wa blaka bamugoba oli bamulekawo oli omuvubuka ayagala sula akume mukyala wono Cepheco twateesezza ono agenda wa muganda wa Cepheco oli baaba basule bonna babeere paka omwana wanava wakati twagalayo muntu yenna okitegeera twagala meka tugasiba waliwo kamera buli kimu omukyala naye ebisumuzo zembiyina oyina ebigwa ebisumuzo nze nyina ebisumuzo kati nze nsabagala ne kyengagala kiri kimu mama akimanyi nze nyina ebisumuzo zaba abaana oli wa family oli wa TikTok baana bange ono si wa TikTok wa family ono wa family gwayina ebisumuzo byewaka nze nyina ebisumuzo byewaka okay kati mbadde mwagala kyangala ebisumuzo the problem was tulina tula butuuzi bana nabagambye sina gwe mpa bisumuzo kituufu njagala Cepheco ansongere kyono gwoba ebisumuzo byange Cepheco mulamba ayogera simulalu so gundi submission ebadde ekya ku kyebisumuzo kuba TikTok bagamba nti sima agobye family takikozeeko abaana balina ebigambo aba TikTok bakosezza omwana ensobi you guys eggulo ku poliisi omwana gwe yawa essimu nga bamukutte twamuggyeko essimu ne tungaleeta essimu ya munno n'agigane ogikebera nga gwe baatelesezza amazima nze sirimba ng'ataddemu layini ne bagimuggyako n'asigaza layini ne bagitwala kati olunaku lw'eggulo twasazeewo tugende ewaka TikTok ne family because problem weliwo nti aba TikTok bafi mutabani wange ebintu bye byononebwe oba bikoleki okuba ate ngamba TikTok sibimanyi ate segula nze amaka gange
okiwulira zisobola kwegula ku baana ba tiktok kyenjagala kiri ana yenwe na problem eriemu araba tiktok be balina obutala abantu be bawuliriza kati fokulabanga like musinkinga biveewo kubanga alieno vyade pena mwagala ekintu kimu ngamba nti mbikuwe nze mbikwasiza osebsunzo nga ebigambo bipitiriddeko obungi nekwasa osebsunzo bwato wako gwe ebisumulizo bino bisigaza paka ono wanava mu kkomera ono kiki naawe awe wabadde Katemba